89 akatonyeza biri CBS Radio Ssaabasajja Kabaka ey'abavubuka ab'omulembe omutebi. Eddakiika ziri 10 zimaze okuta ku ssaawa emu ey'akawungezi ka leero lunaku lwa 4 nnaku z'omwezi 12 omwezi gwa 3 mwaka 2026. Nze Kalule Lameka kulamusaako nga bulijjo buli lwa 4 tubeera n'ababaka ba Parliament ne twogera ku nsonga ez'enjawulo nga bwe zigenda maaso mu nsi n'ebindi bikoze amawulire bukyali bunkenke mu lutalo lwa Iran, America ne Isirairi. Enzizi z'amafuta eziwerako mu Iraq zikubiddwa era dipo nnyingi ziggaddwa olw'embeera ey'ebyokwerinda enzibu ennyo. Amafuta ku katale ak'ensi yonna gongedde okulinnya. Omukulembeze gw'eggwanga erya America Donald Trump ye yeewaanye bwewaanyi agambye nti amafuta ligakoma okulinnya ffe nga America twongera kukola ssente. Bw'atyo bw'ategeezezza. N'ebirala bingi ebiri mu lutalo eruuyi eyo abantu abafa omuwendo gweyongera kulinnya. Mu Lebanon abaakafa okuva ng'ennaku z'omwezi 2 omwezi ogwokusatu baweze 687 nga kwabo kuliko 98 baana. So nga ate abantu abasukka mu 1,774 abo babuse n'ebiwundu eby'enjawulo. Jjukira nti bano aba Hezbollah be baaleetera Lebanon obuzibu nabo bwe baayanukula eggwanga erya Isirairi bwe lyali likuba Iran. Abayiraani banywanyi baabano bannalukala ba Hezbollah era bwe bati nabo ne bakuba ebikompola ku ludda olwa Isirairi n'etandika okukuba Lebanoni mu ngeri bw'etyo enzito. Kale nno ensonga bwe zityo bwe ziri ez'olutalo nnyingi mu kyalo kya Buwalabu era babadde mu bunkenke ebikompola nga biri eyo mu bwengula gye babikubira ne bikka. Omukulembeze omusukkulumu omujja Mojtaba Khamenei ayisizza statement y'essoose okuva lwe yalondebwa mu bukulu obwo. Jjukira nti ono mutabani w'omugenzi Ali Ayatollah Khamenei. Mojtaba Khamenei omukulembeze omusukkulumu omujja agambye nti Iran egenda kwongera okulumba enfo za America mu bitundu byonna. Era omukulembeze ono omujja Mojtaba ategeezezza nti ekkuba eriiswamu amafuta okuva mu nsi ez'ekyondo kya Buwalabu erya Strait of Hormuz ligenda kusigala nga liggale. Naye ejjukira emabegako omukulembeze gw'eggwanga erya America Donald Trump yagambye nti Abayiraani bwe musigala nga muggadde ekkubo ly'amafuta tugenda kubakuba mwekubisemu emirundi 2 n'okukirawo nga bwe twakabakuba. Omukulembeze omujja Mojtaba agambye nti ekkubo ly'amafuta ligenda kusigala nga liggale. Iran ekyayongera okulwana kaabe lubaale kaabe Katonda. Embeera nno bwetyo bweri. Mu Iran abantu abakafa bali eyo mu 138 abatongole wewanga waliwo emikutu emirala egiraga nti abafudde baleeba kuyingira 2,000. Abantu abali mu bukadde 3,200 bali mu kubundabunda mu ggwanga erya Iran. Abamu babundira munda mu ggwanga eryo ate abandi bagenze mu nsi ez'omuliraano babundabundira eyo. Mu Isirairi nabyo si byangu. Abayiraani bakyabakasukira ebikompola nga bakuba enfo zaabwe zitali zimu weewaawo bingi babibakira mu bwengula n'ebirala bingi. Ebyolutalo bwe tubinyumya tuyinza okutwala puroguramu yonna. Olwokuna luno tubeera n'ababaka ba Parliament ne twogera ensonga ez'enjawulo. Omubaka ali ku muzindaalo Betty Ethel Naluyima, omubaka omukyala era omulonde owa disitulikiti y'e Wakiso. Tulamuseeko Honorable Naluyima. Tweyanza nnyo tweyanzeege Lameka mu ngeri enjawulo Lameka. Kkiriza nsooke nnamuse ku bantu bonna abateze radio y'omulembe guno ogw'abavubuka, radio ey'Obwakabaka. Ate mu ngeri y'enjawulo kkiriza namuseeko bannawakiso mu ngeri y'enjawulo. Ate tuba tetuwuliziganyangako ku mpewo zino kasokkanga nondebwa. Banage mwebale era bannawakiso bangi badde beebuuza eddoboozi lyabwe ng'ennaku zino eddoboozi ate livumbeddemu omubaka abaddewo. Naye bannawakiso nsaba mwongere okunneebalizaako Katonda nga nammwe bwe mbeebaza mwamanya ensonga ezimu ate zembadde mpitamu kasokkanga nva mu kalulu. Naye waakiri tulina we tutuusiza ensonga ezo. Ate mu byonna twebaza Katonda era mwalaba erinnya lyange nga 6 February
nayingira mu gazeti mu kyapa ky'eggwanga ate era ne tulaba nga ennaku ezo zonna zitambudde. So nnyongera kubeebaza bannawakiso, mwebale mwampeera ddala obululu era mmanyi bulungi nnyo ng'oggyeko ba presidential candidates babiri era omubaka wa Mwenda Luyiba ye namba 3 mu ggwanga lyonna alina obululu obungi. So ekyo sinema kukyebaza bannawakiso. Bakwe emitwalo emeka? Era nina emitwalo 25 okusinziira ku gazeti y'eggwanga. Naye ebisaagala kubigenda mu buziba. Naye gwe kikwate gazeti yo yafulumiramu emitwalo 25. Okay. Kakati kkiriza ate mu ngeri y'enjawulo nga ntandika okulamusaako abantu mwenna abawuliriza Radio CBS mala okuyozaayoza abakyala. Bakyala bannange yonna gye muli muyogeyogo kubanga twatuuse ku lunaku lwaffe lwe tubanga tutunulira wa gye tuvudde ne tutunulira wa bwe tuli ne tutunulira ne wa gye tulaga. Mikwano muyogeyogo era nkulisayo ne maama kubanga leero tubadde ng'abakyala ba Buganda era mukulisaayo emawokota kubanga abakyala mu Buganda ate nalwo lubadde lunaku lwaffe olwaleero newankubadde ng'omu ate lunsanze kugimu mu mirimu gye bannawakiso gye bampeererezaamu kwe kubanga mbadde mu Parliament ku nsonga ez'enjawulo ezitufuga ng'eggwanga. Naye ate nga mmaliriza okulamusa kuba tuwuliriza kkiriza nsaasire abantu bonna abakoseddwa olutalo mu biseera bino, olutalo olwa Iran, olutalo olugenda mu maaso, olutalo nga tulimanyi bulungi nnyo tulina bannayuganda bangi nga we twogera ku Middle East amawanga ago aga Saudi Arabia ne twogera ku mawanga Qatar ne twogera ku UAE. Abaana baffe bangi nnyo mumanyi bulungi nnyo nti ekimu ku kye tubadde tufunamu sente mu ggwanga lino Uganda kuzezo sente abantu baffe abali ebweru bwe bagenda kubyeyo ne bakola. Naye kakati essaawa eno bwe tuba twogera ku bantu abakoseddwa olutalo naffe Uganda tuli omu ku bo kubanga abaana baffe bangi bali mu Middle East ate era nga bakosebwa butereevu mu lutalo. Nolwekyo twongera okusabira ate mu ngeri y'enjawulo kkiriza ate twongera okusabira pulezidenti waffe owa NUP gyali yonna Mukama ayongere omukuuma Mukama amunyweze yonna gyali naye ate baamini tusaasira n'abasirikale abaali bamukuuma abayitanga mu tiyagaasi n'amasasi amangi ng'essaawa eno bagobeddwa. Tubasaasira ne tusaaba Uganda Mukama yabayongera otugumya n'okutunyweza era ng'olaba ebijja okuva jjo. Mpuliriza ekyo tunayongera okukirondoola naye wakyaliwo okunoonyereza okugenda mu maaso ku nsonga z'abasirikale abo bakyanoonyerezebwako mu ngeri emu oba endala. Honorable Richard Lumu mulina omubaka wa Mityana South mu Parliament. Tulamuseko. Abatuuliriza mbalamusizzaako ojja kunsonyiwa sitera kubeera late naye awo waliwo ojjamu muyitirivu obungi akati kwe kubeera late naye nga njagala obalamusaako abatuuliriza abewaffe Mityana namwenna abateze rediyo eno ku ssaawa eno. Okay. Mukama abawa omukisa ogw'amaanyi ate abasiiba Mukama abateremu baraka ekisiibo kiggwe bulungi. Okay. Abasiiba bangi n'abakatuliki naffe tusiiba byakwatagana n'abasiraamu basiiba. Nze kyensiiba sijja kyogera naye nsiiba nina byensiiba bintu byange kati ebitebisijja birya paka nga ennaku zikoze eki ziweddeko muno aliwa oli Apex oba asiiba siraba mu kusiiba itayinza bisiiba naye siraba kusiiba mu Apex alabi katasiibira ddala oba yakoma okusiiba emyaka mingi nnyo emabe. Ampuliriza oli ku Manduso dakika 19. Honorable Lumu kantandikire gy'oli twalaba ebbago lye waleeta mu Parliament erya Administration of Parliament Amendment Bill 2024 era bangi baliyita Lumu Bill era bw'oteekanobo onoonya oteekamu Lumu Bill nga bakuleetera ebbago lino wali ogendera okukyusa mu nnonda eya Akulira Odovuganya Government nti ekibiina ekiina ababaka abangi kireme kuba na buyinza bwankomeredde kwani alina okubeera leader of opposition noga nti baleeta amannya galondebwe bakubweko akali opposition yonna okufuna loopu omujja. Bigambo bingi ku social media ebbago lya Lumu lisuliddwa mu kasiro abalala alijjeeyo ekituufu kyeki. Etteeka eryo we nali ndireeta okusooka kye nazuula oluvannyuma abasinga obungi mu kutandika tebaalitegeera. Okay.
Kaakati ate we tumalidde ng'ate balitegedde tebaagala ndigyeyo. Kubanga nabaddeko ku radio ez'enjawulo naye ng'abankubira banga nti eteeka ddungi kati. Balitegedde. Ne neebuuzwa Abannayuganda oluusi okubategeeza olwawo ng'obannyonnyola. Simanyi naye ekinjizikizaayo etteeka lino bibadde bintu bisatu ebikulu. Saafunye report kubanga bw'oba gwe sponsoring etteeka obanga gwe oli emabega w'etteeka bakuwa report nga babulayo ennaku osobole okwekakasa report ebigirimu. Report yani agikuwa chairman wa Parliament and Legal Affairs Committee. Etteka gye yes. Kaakati John agisaba ne sigifuna nga kyenjagala kugiyitamu bozanya akakulira Baka Mugabi. Okay. Nga kyenjagala kugitamu ndi memba w'akakiiko ako naye sinze nkola report. Kati bwe nabuliddwa ne nnoonya ng'omuntu omugezi bw'abeera ati ngenza okulingizaamu mu bimu nga bijja kuleeta omutawaana ate ngenza okulaba abazze nga bye boogera wali ku flow bye boogera ebweruwa bye bagenda okukola neŋŋamba nganze byenjogera si bye boogera nga ligenda kuleeta omutawaana litya nga bagamba kubajjukira abenaremu be batusinga obungi kati nga bagamba nti gwe kyoleeta ffe si kye twagala abenaremu ffe twagala nga bwe mulonda sipiika naffe bwe tuba tulonda oludda oluvuganya parliament yonna n'abatali opposition. Kati ne mbaganze mu byendowooza ekyo tikiriimu. Okay. Era sijja kikkiriza. Akati bonna babadde era neewuunyizza olumaze okuga nti etteeka ndigyeyo parliament n'ekala. Bonna ne bagenda. Ne mmanya nti ate bwe baggoolo nkubidde ddala katimba kkayuza bano tuba tetujja basobola. Ng'olijjeyo ebirowoozo ate nga tebigguse. Bisigalawo. Kirowoozo tekifa kiringa musango. Kisigalawo ate sinze ensembi ey'okubeera omubaka. Ababaka abalala bajja kujja balabe how good that one is. Kakati bonga bino ebirala byonna baagala biyite. Kyebadde bataagalamu kwe kulonda ba commissioners. Okay. Kwanze nali njagala ba commissioners babalonde. Naye ate nga mu report tebakitaddemu. Kakati ate nga nali njagala bongeze n'ennamba y'aba commissioners. Okuva ku bank benchers. Nga njagala oludda oluvuganya lubeereyo na basatu. Okay. Nabali balina bana. Kati nga njagala naffe tubeere na basatu. In case waliwo akalulu. Okay. Nga musobola okuwadaawaddako. Tomanye eri mu matizaayo omuntu omu ne musobola okubaako kye mwekolera. Okay. Kati nga bagambe ekyo tebakyagala. Nenga kakati ate ebikulu birabula kibbo bye babadde baagala biyite. Kyo kino bakibadde beesibyeko. Ekyokulonda lopu. Kakati ekyokubiri kwegamba simanyi we tulituuza baana bannambi kubannyonnyola buyinza. Tebabutegeerangako. Abaana ba Buganda. Tebabumanyi era simanyi ani ali batuuza bategeeza kye kitegeeza. Okijja kuki? Kuba mbeera nabo. Ebintu ebisingira ddala obutono ennyo bwe buti ebyo babifaako nnyo ebisingira ddala okuba eby'amaanyi ate tebabiwabudde. Kakati owulidde ekyo kye njogedde saawulirako muntu yenna akyogerako naye nga bwe mubeera ne bammembers ku commission NRM kumpi erinako abantu 7. Okay. Ku commission kuliko Minister of Finance, kuliko Prime Minister, kuliko Speaker, kuliko Deputy Speaker, kuliko abasatu ab'NRM be balonda. Bonna bali ku commission. Naye commission yefuga Parliament. Kati ffe tulinako ogwo n'oyongerako ne rope. Kakati bwe mba muyina kye mwagala nga kyetaaga kalulu. Mpozi nga musazeeko. Kati nze nali mbaga tusale amagezi twongeze wano. Okay. Bonga bali ate ku kiri. Kakati ate ropo kati ate that one si kye kikulu ennyo. Okay. Kubanga ate commission yefuga ne ropo. Yesalawo byonna ebikolebwa. Kakati
oluusi tebalengerayo yobo balengeza bo balaba wano kati kano bwe katuvaako tuba tufiiriddwa oli ku Manduso lumu oba tukyatugamba nti abaana bannambi balema okutegeera obuyinza notugamba ekyokubiri obaddeawo ekyokubiri nali njagala ssente buli kibiina ekiri mu paalamenti kibeerenga n'omutemu ogwakyo naye nga ssente ezo ziri wansi wa lead of opposition ezawukana ne za ipod ezo za ndala budget ya parliament ngeri buli kibiina kimanyidde ddala nti ssente bwe ziti zizijja okukola ku kibiina kino okusinziira ku numerical strength yakyo ababaka olina bameka mu parliament olina bameka kati nga bakuwa omutemu ogwo kati biri bitya mu budde buno kati byanjawulo biri bitya kati sente zonna baziwa lead of opposition kati yabasalirawo nti dipi kambaweeyo mujja kukola kino kakati bw'oba olina kyoyagala okukola omala kuwandiika bbaluwa waloopu bw'aba agaanye bw'aba yakedde kunyiiga bw'aba yakedde waliwo yamunyiizizza ng'ate wa kibiina kyo tojja kugenda mu maaso kubanga munyiivu so kakati ebyo byonna nga nze njagala biveewo bibeere streamlined buli omu n'omutima ng'omanya nti zino ssente ze zino zijja kukola kino na kino gwe nga wipu w'ekibiina towandiikira loopu owandiikira oli technical person nga tugenda kukola kino na kino n'ogimuwa ye yennyini n'aja approving ekyo ne kiggwa kati ekyo nakyo nabadde nkyagala ekyokusatu kye nabadde njagala kwe kwogera mu paalamenti mu paalamenti okujjamu ababaka kati nga Naluyima n'abalala abapya abamu tebafunanga mbavu kuyimirira boogere kakati nga nze nkibaleetedde nti buli kibiina bakiwenga time owaddipyaliwa kakati gwe ababo bajja bakutegese nti kati gwe ogenda kubagerera era gwe mugezi waffe kati nga tewali mubaka atajja kufuna mukisa era n'okutya oveno nga kwakuweddemu kuba bakutegese ojja oli sharpened bene ebyokulonda at random biba bivuddewo kakati oyinza okuba nga gwe wakula bubi nga sipiika feesi yo buli lwagitunuulira anyiga bunyiizi oli mumpi tebakulengera oba wakula gete kakati gwe ayinza oganza oyo sijja mulonda naye wano bw'oba okitereezezza mu tayimu yammwe banno baga nti kati olwaleero lulwo oba banno tewabibannyonnyola kutegeera nsonga ezo kakati waliwo ekiri wano mu byobufuzi bya Uganda naddala wano mu byobufuzi bya Buganda oyinza okwogera ekintu oli najjako kimu kakati n'atataggulula kumanya n'ekigendererwa kya kino kiki bagambanga wano mwakolera gavumenti bagamba kakati gavumenti yagudde bye mbadde nkolera kakati kyekyo kiri wano okunyumya nnyo linaanyumya kino nekyatalabangako olw'ogwendabyo ku mutimbagano ng'ayita abantu bagende batta abantu bange okubatta okutabaliwa abantu bange naleese etteeka era bagende bookya ennyumba yange bookye n'emmotoka zange lumu yaleese etteeka akolera gavumenti kakati ebyo eyo reasoning ey'omutu gufaanana bwe gutyo ate bebawa direction abantu baffe mwalimu ennyingo ezaali zinyumidde ng'omuntu wagamba nti presidential run up abeere nga yakulidde oluvuganya gavumenti awo mbadde nzija idea eyali esooka yeeyo naye eyo yeetaaga constitutional amendment kakati bw'oba ogenda okukola constitutional amendment kiri so intricate kizibuzibu kizitowa kyangu naye nga no tusooke tutunule ku byangu ebyangu byali byakwamendinga etteeka etto etteeka ekkulu erisembayo ye constitution wabeerawo obwana bwa constitution gegana amateeka aga wansi naye nga nali ŋŋamba nti singa bwe tuva mu kulonda national elections singa tetubonaabona na bintu bingi nga ŋŋamba nti eyandibadde owookubiri afunye obululu obuddako naye ng'awezezza ebitundu 5 ku buli 100 ebitundu 5 ku buli 100 ebyoli awangudde otegedde nze kiki ekirowoozo nti oli afunye obukadde 7 ono alina kufuna 3 kitundu afune 3 kitundu nze ye opinion yange oyo ajje straight
nga leader of opposition. nga leader of opposition. Bw'atafuna buwera bitundu 5 ku 10. Ekyo kiba kirala. Kyokka waliwo n'abampa idea bwe nali nnambula ebibiina by'obufuzi ne baga nti oli bw'abanga alina obululu emitwalo 10 ajje nga mu paalamenti nga ex official. Bano abavuganyizza. Bano abavuganyizza. Nazo zaali ideas zaabwe. Naye nze eno ye yali eyange. Nti oyo bw'abazze nga kyengenderera nti abaalina backing y'abantu eno abalala kati nga kyenjagala nti ono ideas ze policies ze byonna aba afuna omukisa ye kennyini okubyeyogerera nga tatadde eri kulonda muntu ye yennyini nga baweze emitwalo 10 ababadde mu lukano lwa president. Ezo idea nazijja mu bantu nali ntambula byonna bifudde ne bazimpa kakati tebifudde birina bias. Omuntu ajja kujja one day ekiteeso Segona yasooka okireeta nekigenda na bias ate kati nze bwenzize nenkizza nozukusa kati n'omulala ajja kujja atandikira. Waliwo n'ekirala ekyali kyannyumira waga nti bwe balonda speaker kubanga ekibiina ekisinga abaka abangi automatically bwe balonda speaker nti opposition bagiwa omukisa nti erina okulonda deputy speaker. Kakati ate ekyo nakyo kyetaaga constitutional amendment era ebyo ebibiri byonna bijjamu. Kakati olaba ekintu ekyo singa abantu baali tebatutte bitono osanga twandikifunye naye baafaayo nnyo ku bitono kubanga singa bali bafuna speaker mwene mufuna entebe eno ewa deputy nti bwe muba mulina kye mwagala okukola lwatuula mukikola lwatuddemu namwe nga mweyagala nga namwe muga kati waffe yalimu gundi leeta ekiteeso gundi leeta kino. Naye tetusobola kuga nti tujja kufuna obuyinza mu kubireekaanira mu buleekaanizi. Kyetaaga okufuna obuyinza nga mubitaddemu ebirowoozo bingi. Kati bwe tufuna singa ekyo kyasobola okuyitawo ne bwe twandiyisizaawo kimu ekyo twandibadde tugamba era kale. Naye kati tetulina kye tuliko kubanga twalowooza nti bwe tunaayomba ne tuleekaana ne tuvumagana. Nina omusajja mulabyawo ku TV abadde ayogera ku mufumbiro omusibe. Actually Honorable Kayondo yadde amwogerako naga nti omuntu gwasinga okuwa ekitiibwa ye mufumbiro. Neninda mpulira ensonga. Abadde ayogera ku ssente ezaweebwa bampuuga ezaweebwa bakadaaga abo kuba yonna yali budget etya. Mufumbiro yagenda ewaabwe ebusoga nga speaker atudde awo naga nti bwoddayo okwogera ku kadaaga ojja kutulaba ffe abasoga. Naye nga ebiseera byo yakyogerera newaffe geno bayisamu gaali twali tuvuma mpuuga okumufiirako lwa $5,000,000 naye ng'ate kadaaga yali afunye more than $1 billion mu ssente zezimu n'emmotoka na buli kimu. Oli eri amudifendinga ate bwajjeno kati bwe yava eri najjeno n'agamba omubbi ono naffe ne tukuba engalo omubbi. Kakati ffe abaffe okubba si kubi na buli kimu si kulungi si kulungi era siwagira bubbi but where you need to defend something defendable kidefending kyobola nze mbasaininga saali kuba nze mu parliament nalimu ngezo sente zikola ki ziyisibwa. Kakati bali badefendinga abantu baabwe. Norbert Mao bwe yakola endagaano ne NRM wanensi yavuma ewaabwe siwulira nga yamuvuma n'omu. Kakati ffe tuyigamu ki? Nze kyekizibu kyange, what do we learn from what other people do bwe baba banoonya obuyinza? Singa tuyiga ne tugamba nti omuntu bwati we tulaba akola ekintu bwe kiti tunulayo emabega eri waliyo kiki kyagoberera naye ffe ayino twajjirwa emitimbagano. Oh my God, n'atalina byakola naye abeera ku mutimbagano neyanyiigidde mukazi we naye akuvumira awo kwegamba ne tubeera nti tuyina direction. Era nze nsaba Katonda olunaku olumu waliwo ekintu ekyali kitandise naye simanyi gye kyalaga kyali kibeerangawo ku Hotel Africana ne bayita abaana ba Buganda bonna mu nsi yonna gye bali twatuulanga awo nagendawoko naye simanyi lwaki kyafa
kubanga abantu bajjanga buli omu n'awaayo omutwe gwe. Singa twongerako kano, singa twongerako kiri. Ne tugezaako n'okwenyweza, okwekwata awamu. Naye singa ogenda mu bitundu abantu abasinga okubeera ne disunity bantu baawana. Lwaki gwe afunye okwolesebwa okwo tokitandika? Tosobola? Nsobola okitandika naye waliwo kiri ekyali olwedde kitandise. Disunity ffe bwe tufuna okusoowagana. Okweyuza. Tetwezza. Oba ekigambo ekitufu tetwezza. Abalala bwe bafuna okusoowagana beekumaakuma mangu. Kankuweyo n'akalala kamu, waliwo akyalina mubaka wa Parliament bamuyita Jim Muhwezi, yafuna ebizibu ne ssente za Gavi. Nowe Soroti yafuna ssente n'obuzibu ne ssente za Gavi, buzibu bwe bumu. Abantu baalinnye bbaasi nga 8 ne bagenda ewa Yoweri. Bawulereza muntu waabwe. Ne baga omuntu waffe omusango gwe yaguzizza tukkiriza. Musonyiwe naye mutuwe naffe eri tugende tunyumyeko naye twogere naye tumuzze mu mbeera. Kwegamba ne bateekawo oluganda olwo. Naye wano eyali vice president yafuna ekizibu. Olabuskandi? No. Bukenya Gilbert. Nga abantu baga mukulule, mutwale mubulizeeyo. Kakati ababo babeera wa? Ababo be baani? Kubanga tewali mu nsi muno atafuna bizibu. Kyobalaba nti abantu wano bafuna ebizibu, buli muntu ng'avaawo. Songa bw'ofuna ekizibu weweetaagira banno. Waliwo ekyali e Masaka eyo nga Mpuuga ali mu bizibu awo bingi n'ategeka okusaba Katonda. Ero ekigambo bukuusa kya Luganda. Bukuusa. N'oyogera kino naye nga si kyotegeeza, oba n'oyogera kino n'okola kirala. Twali ku Parliament awo netugamba nti ffenna tugende e Masaka kuno okusaba busabi. Natuuka e Masaka nga ndi omu. Tuyinza kuyimirira na Mpuuga banaatulaba batya. Kakati ate kamalize nakano ate saawa eyo Mpuuga we yali yeetaagira banne abaana ba Buganda. Kakati nsanyuka nnyo nga ndaba abantu bagenze wa Muwanga ali mu kizibu. Kakati teyeetaaga kumanya mukwano gwo muki naye wuwo wuwo kati oyina kubeerawo kubanga wuwo. Bw'anaava mu kizibu omugaye naye gundi wano waliwo tuyisa bubi. Muddiŋŋane musobole okwekuuma awamu. Bwe tutaakola ekyo tujjanga kukwata muli ampiki. Ampuliriza Emmanuel Sukuli, Honorable Betty Ethel Nalwima, ndi gy'oli mu nammwe. Honorable Richard Lumu aleese olutalo lw'obwongo Bago eritereeza embeera ye nga bwe yayolesebwa okuyita mu ddyo. Lwaki temumuyambyeko okutuuka n'okulijjayo? Okusookera ddala Mwami Kalule, omanye essaawa eno we twogerera bino kati ng'ate omuntu eyaleeta amaze okujjayo temumuyambye. Kaakati ffe tulaba olumu wadde tuli out of order kati bino byonna bye tulimu tunyumyamu bunyumya, kubanga luli emabegako debate eno gye tubadde tubeeranga mwe tujja wetu ku CBS oba nobeera mu platform endala nga mukubaganya ebirowoozo wabeewo ekikola ki ekikolebwa oba ekitambula oba ekisimba. Kubanga katono nnyo kyetwogera kisimba omusingi ogw'ebinaddirira mu maaso. Ogw'ebinaddirira mu maaso ojja kwebuuza we tubanga tetwamuwagira kiki ddala ekyali emabega era bimaliriza biddayo mu eyo debate, kubanga ebibiina byonna era ebya presentinga mu committee jjukira nti biru eno yasindikibwa mu committee era n'olaba nti tewali kibiina ky'opposition kyavaayo ne kiyimirira naye. Kati nga bwakugambye nti biru eno yasooka neereetebwako emabegako ne Sseggona nemala kati neereetebwa ye oba oliawo n'omulala ligireeta, naye bw'obanga otunuulira buziba kiki ekyo ekitannakolebwa bw'obanga onootunuulira biru bweziti, kubanga olina okuddayo ku mother law ku nsonga eno mother law constitution, naye n'otunuulira ne principal law gy'aba aliko gy'aba tunuulidde nti kakati administration act gy'aliko eya parliament, naye w'otunuulira mutima ki oguliwo nti buli kaseera lopu ava eri ekyo ekibiina ekiba kiri namba 2 mu kufuna obululu mu Uganda. Ekyo buli wakitunuulira n'olaba nti lopu oyo buli wafuna commands
okuva eri omuntu oyo amutaddewo aba ye yandibadde kumpi yaliwo. Leero katugeze nti otunuulira Right Honorable Joel Ssenyonyi w'omutunuulira ebintu bye byonna byaba alina okutunuulira akola kulwa Nuupu akola kura president Kyagulanyi ne Nuupu kubanga Nuupu kati tunula mu mbeera bw'eti eriwo. Nuupu bwe yajja mu 2023 ebadde ne manifesto nti erina bye yagala okutuukiriza era neeba ne points 11 Nuupu neeba nga yeereese kakati points 11 nga ziri mu ofisi ya Lopu kugambye w'otunuulira essaawa eno etteeka nga bwe liyimiridde ery'okulonda Lopu liva okubanga litunuulira ekibiina ekibadde namba 2 mu kufuna ababaka n'oba era ebiseera ebisinga bino bitambulirawo mu Uganda teyakutetera kwawukana ekibiina ekimu kiyinza okubanga kyekinamba 2 okufuna ababaka ate nga kyawukana okuba namba 2 mu kufuna abantu abaddako okuba abangi mu bantu ba bulijjo bitera kutambulirawo mu Uganda. Tunuulira kasooka nga tulonda ekibiina ekibeera n'abantu abasinga okubanga bangi kyekibiina era kiba kyasinga okufuna abantu abangi mu kulonda kwa bulijjo. Kati ngazaako okulaga nti olw'okubanga omuntu oyo aba alondeddwa ku bwa Lopu aba alina kubanga ateekawo birowoozo by'omuntu eyandibadde akulembera nga leader of opposition. Kati kino ekifo kiba kituukiriza kibiina kyekyo ekibiina ekyokubiri mu kufuna obulumuki. Honorable Naluyima mu tteeka lya Honorable Richard Lumu erigiddwayo ng'opposition mufiiriddwaki mu tteeka eryo era awe nkugambira titulina kwetegereza kiki ekyo kyatatunyonnyola kye twali tetulaba nga tulaba ebintu birina kusinga kusigala nga bwe biri ngamba nga bwabinnyonnyodde wano ebiri mu tteeka ng'opposition mufiiriddwaki mu tteeka lya Honorable Lumu. Kyenvudde nkugamba nti ku mbeera eno gye tulimu nga Uganda bwekyatambula nga tulinawo ne manipulation nti omanyi ebintu ebimu birina kubanga Uganda nze kankubuulire ku kaluke twalabyeko engeri gye katambudde olwaliwo nti ffe Katonda yatubiseeko akasubi abamu ne tulangirirwa kati mu mbeera Uganda bwekyali ng'olina kufuna muntu ng'abadde ebirowoozo ebirina kutambula nga bwe bitambudde wakyaliwo ekitanagenda bulungi. So tewali kyemufiiriddwa mu tteeka ly'okulijjayo tetunakiraba era ffe mu mbeera eno gye tulimu kyenvudde nkugamba nti kati bino tunyumyamukko kubanga wabaddewo okulaba nti waliwo ekitagata kati ekiriwo oli okutuuka n'ekiseera okusinziira ku kibaddemu mu tteeka muno shadow cabinet nayina kubeera approved ate nga bw'omanyi nti Uganda nkugamba lwaki nkuzizzaayoko mu mbeera ey'okuba nti nno ebya bulijjo tulina kuba kati wogenda mu mawanga gatulinaanye wabanga minority leader wabanga ba ministers aba minority team baba beebo newalala yonna n'embeera ya Uganda nga tuuse n'ekiseera opposition olaba era munaffe abadde FDC whip yakakyuka kwegamba olumu ndooza waliwo ebitananywera ng'omuntu alina okubanga muli naye ate n'omaliriza nga ate omutima guli gwe tulina okubanga ebintu byonna tubitambuliza wamu ate nga si bwe kiri. So olw'okuba tukyalinamu gaps mu mbeera ya Uganda demokrasiya bwalina okutambula olabira ddala ng'ebintu bino birina kusooka bisigale nti Kyagulanyi bw'aba yalina abantu abangi aba Uganda kwate tulina okujjukira we tubanga tuli mu parliament ya Uganda nze Naluyima wemba mu parliament ya Uganda ne wemba nina ebyange byenjagala nga bwe mbiraba ng'omuntu naye olw'okuba nina constituency gye nkiikirira gye bayita Wakiso district buli kyenkola mu parliament ndowooza nnyo bannawakiso bino bye birowoozo byabwe kakati ne mu mbeera gye tukyalimu leader of opposition olw'okubanga alina constituency gy'akiikirira gye bayita namba 2 mu bantu abaali bagamba nti singa tebadde gavumenti eno eya NRM essaawa eno yandibadde gavumenti ya LDP. Honorable kyandega nti abeerewo opposition yenna aleme kubeera ataki ku kibiina kyokka kimu bwe kiti naye akavalinga opposition yonna. Kyeŋŋamba nali ekibiina ekisinza abantu abangi side opposition era omukisa nga gukisigaza baleete abantu abawe naye nga baleete abantu 3 tulondeko bano balondeko. Honorable Naluyima bw'otunuulira tugeze ekya nga byasooka okujja nti opposition ebeera ne deputy speaker buli mubaka ku ludda abaka mu bibiina byabwe ne opposition baweebwe
obudde obutongole mu parliament buli omu ayogere ensonga nga zino lwaki temwajja maaso ku kiri ekimu ne munyweza okutaasa ebirala bibagasizawo mu opposition ebyo byonna bigenda kakati mu opposition mu parliament ya Uganda omuntu akulembera byonna bisooka kuba birowoozo byonna bitambulira ku muntu alina okubanga yakulembera oludda oluvuganya ne bano ba whips bonna bwe bamalira balina okubanga balowooza era nga bayiwa mu lead of opposition kweganga ebirowoozo byonna bye balina entambula ya opposition omaliriza ng'era otunulidde omutwe gwayo gwa lead of opposition ate nga bwekugambye nti omutwe gwa lead of opposition gubaliriza ate nga guddayo ku alternatives era ffe kati olaba olunaku lwa Thursday jja batuwadde nti ffe aba shadow cabinet naffe tulina okuleeta alternative policy statements leero Uganda efunye okuva mu cabinet eya Mwami Museveni kati ne batutegeeza speaker tutegeezezza nti nammwe shadow cabinet muleete eziyitibwa alternatives nga kitegeeza ki nti naffe tulina okugamba nti owange ero si wanto zironda zangwe mwangu okulonda kati byebye tuba kuba kubaganya birowoozo naye ebirowoozo ebyo omuntu asobola okubireeta yoyo ayimiriddewo kwoli flag bearer waffe owawamu opposition eyawamu ebaako omuntu eyayimirira mu Uganda ya leero n'aba nga asobodde omutwe nga ye ebirowoozo bye ebisookebwako mu nsonga za opposition ya Uganda. Honorable Mubu abadde ayogera ekimu ku bye yeevuma aga nti enjawukana zammwe ng'abantu abava mu kitundu ekimu zibalemesezza nnyo okutuuka ku bintu bingi mu buweereza bwe mulimu obwa parliament kiki ekibaganya okwekumaakuma okubeera obumu abaana bannambi ate ekyo nakyo kiba kikyamu ensonga za opposition tuleme ate buli kaseera kuzigatta na nsonga za Buganda ate awo tuba tuli bakyamu nnyo nnyo kubanga essaawa eno newankubadde nga mu lufuutifuuti kye bayita coincidence byonna bituukidde wamu newankubadde nga byonna byesanga wamu nti abantu abasinga obungi mu opposition era basangibwa bava mu kitundu kino ekya Buganda ate nandisabye tuleme kukulembeza mulamwa ogw'ensonga za abantu ebiri mu parliament oba abantu opposition line ate tugigattemu ensonga zakye zenambe ensonga yo yaffe ey'obwa Buganda ensonga ate ezo nga zikwera osunula bintu bingi tulaba abava mu bitundu bya western balina emikago egibagatta abava mu northern Uganda balina nammwe wano mulina Buganda caucus mutambulira wamu ate Buganda caucus bwe tugimaliddeko era bwe tugyogerera erina Buganda caucus ya NRM ne Buganda caucus mwanga kivumbi kyakulembera anti bwe bumu bwe tugamba lwaki mulemeddwa okuba obumu kyenvudde nkugamba nti ensonga za opposition kuba kati eno biiru eri ku nsonga za opposition tetugigattamu nsonga za Buganda ensonga za Buganda ate yo eyo question nene nnyo naye nga muli bumu ng'abava wano ate mu parliament already tuba tulina ebiwayi bibiri tulina caucuses bbiri waliwo kokasi ya Buganda ya NRM ne kokasi eyawamu endala Buganda kivumbi gyalina okukulembera wabanga already aba NRM balina kokasi yaabwe migadde gyakulembera mwanyinazi kakitegeeza ensonga ya Buganda eno tugina gikwata nga ekintu kigazi tukitunuulire nti lwaki we mabegako we twali ku nsonga y'emmwanyi era olaba obuzibu obwajjawo nga batunuulira nti Mwanga Kivumbi owa opposition yagikulembere so ate bya Buganda byo we tunaabituukako kubanga Honorable Naluyima wadde nga muva mu bibiina ebyenjawulo ekitundu kye muvaamu kibagatta okuva mu bibiina ebitali bimu bwe kiri Katonda bulumu takizinze ku tteeka lyokka kubanga alesedde betegaziwako nti abantu abaana ba Buganda bono mulemeddwa okuba n'eddoboozi erimu awo wennyini nsonga ez'enjawulo awo wennyini weekugambidde nti kalule ensonga zino newankubadde nga it's a coincidence kwanga newankubadde nga zikwatagana mukko naye zaawukana ensonga z'okuwabula oba opposition mu parliament ate tozigattika na nsonga za ekigambo ky'abaana bannambi ensonga ya Buganda ate yo nga zimu waliwo ebintu bingi lines nyingi z'obwogoba kati mu nsonga eno nga tuli ku nsonga mu lufuutifuuti ebadde eyitibwa mu quotations ebadde eyitibwa nnyo olumu bbiiru kubanga omanye olumu ola ne marriage bill nayo eyimiriddemu wadde Sarah Pentaniwo era nayo bagenda kukyemmanyi ijja kwega omuntu aba aleese biru zino zituumibwa nnyo omuntu aba agireese naye kyengezako kuleeta nti tusooke tukwate argument tetugigattika
kubanga bijja kuleeta obuzibu. Ebya Buganda bigazimuko byetaaga ate okutunula era mulimu ne offices nyingi ezibiyingiramu. Ffe tusooke tunyweze ensonga ya opposition mu parliament. Ampuliriza Emmanuel Sokoli honorable Lumu akutegedde bulungi ndowooza. Akutegedde bulungi Mwanyuko. Tantegedde kye ngamba era sizigattisa ensonga zonna. Nasoose n'enzijjawo kiri. Nojja kubumuwa ez'enjawulo. Owulidde ng'ayogera nti kati mu parliament waliyo kokasi za Buganda 2. Ya Buganda naye tewaliwo kitundu kirina 2 kirala. Naye singa onoonya ensonga lwaki bwe kityo bwe kiri era ffe ne tugaa nti kiryoke olw'okuba tuva wano kiri fine tubeere na 2 ekyo kizibu. Kubanga kibiranga taata bw'aba n'abaana naye nga bali baga foli yatukulembera abaana bali 10 n'abalala ne baga nti fono yatukulembera kiba kitegeeza famire emaze okuyulika. N'olwekyo tuyina ekizibu tuganye buganye kukyogerako naye nga tulina omutawaana. Mwanyuka ebbago litalirabyemu kabuntu aliwa talina kibafiiriddwa. It's fine opinion ye omanyize ekyange buli omu n'endowooza buli muntu alina endowooza alina omutwe gwe. Nze bwe ntyo bwe ndowooza yesi bw'atyo bwakola ki bw'alowooza. Nze ndowooza nakati nkyalowooza nti ebyobufuzi waliwo tetugina okutuuka mu kiseera ne tubisibako ku muti ne tugaana naye kakati tuli baawano. Kankubulireyo ekintu kimu. Abantu b'ebitundu ebirala sijaga ab'amawanga amalala ebintu ebikwata ku bitundu byabwe nga bituuse towulira yayogera ku kibiina kye kya byabufuzi. Bonna beekwata kitole ne bagenda balwanira ekitundu ekyo. Ekalamoja eyo waliyo oluguudo lwe bakolayo luva Moroto luyina gye lulaga eyo mu nsiko yeeyo terina bantu. Naye lwe baatuuka okwogera ku luguudo olwo baasooka ne bagenda mu kakookansi kaabwe ng'abakalamojja ne beeyongerako n'abantu abaveerira ne batwagala kkubo lino. Kakati ffe wano ewaffe Naluyima bw'aba yaleese nti twagala amakubo agayita gyakiikirira ow'ekibiina ekirala nga kikuba ow'NRM ng'ajja agamba nti nedda. Naye ng'agamba nti nedda ate waawano naye ekikulu alina okuba Naluyima. Kati ow'NRM bw'aba yaleese nti naye twogera ku luguudo oluva e Kanoni luyite Emitiana lugende. Kati ab'NRM nga baga naye ate lumu yakireese. Kakati eyo eba problem. So ine katini kyenvudde nkugamba nti eyo ensonga ya Buganda era ensonga yaffe sina mu parliament mukka naye n'otunuulira wonna oba lwakubanga omanyi omuntu ng'ali waabwe omuntu saagala nkozese nti abagenze ewala mu mawanga amalala saakozesa kigambo kyanjawulo naye kugambye oba lwakubanga tuli waka nti ebintu bingi nnyo bikolebwa waka ekyo kyo ekyensonga kyenvudeka nti ensonga ya Buganda n'obumu bw'abaana ba Buganda yonga ziko era tugamba offices ez'enjawulo kebe ya Katikkiro kebe yani eyeetaaga okutuuza abaana ba Buganda abaana bamanye ensonga zino eza Buganda zirina kutambulizibwa wamu ekyo kyo nzikiriziganya naye naye kyenvudeka nti tetukigatta ne politics ali mu parliament. Ogaye nti obumu ONRM akanye n'owa NUP n'owa DP n'owa FDC ku nsonga za Buganda ekyo nti twetaaga naffe olaba abantu bano ne wabanga bava mu North wawa babeera ne ba chiefs era olumu babayita ne batuula ne babanga bo bamanyi nti eno ensonga tugenda kubanga tuyimirirawo ng'abantu abava awamu. Tukole tutya kino kibeere wano wane Buganda kugambeyo ekyo tosobola kukimala ng'okikutte nti ffeffe kabali mu parliament ekyo kyemmanyi wano ne kumpewo bakama baffe bawulira kubanga kyo kirina kuva mu bakama baffe wano ne tuba nga tuyambibwako ate kireme kubanga kuffe ffekka abali mu parliament kuba naffe ba MPs mu Buganda naffe tuli baana kati ekyo kirina kukwatibwa ensonga nga nnene yawamu ne tuyitibwa ku mitendera egy'enjawulo ffenna bali mu sectors ez'enjawulo ne wezba district councils ne kimanya nti no tuba nga tuli mu kulwanira nsonga za Buganda awo tube nga twogeredde bwozi lyeri. Ampuliriza katumulemu tukomawo 89.2 FM
Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero ly'essomero ery'omulembe mu kyasa kino eribangula abayizi mu masomo ag'obusawo n'obuzaalisa ku mutendera gwa certificate ne diploma. Buli muntu anoonya kisingayo ku Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero omutindo gwego. Ebikozesebwa mu kubangula abayizi tomalaawo. Tukolagana n'amalwaliro amanene mu Uganda yonna era abayizi baffe bayayaanirwa nnyo ku katale. Weewandiise nga tebunnayita gwe yamaliriza siniya ey'okunooba ey'omukaaga nga wayita amasomo ga sayansi okubala n'Olungereza. Naawe omusawo ng'oyagala kwongera ku mpapula ze ez'obuyigirize kiyite extension sambyako. Luwero School of Nursing and Midwifery Kasana Luwero lyakakasibwa Ministry y'ebyenjigiriza n'emizannyo, Uganda Nurses and Midwives Council ne Allied Health Professional Council n'ebitongole ebirala. Tuyinawo ne basale ly'abayizi abasomye obulungi tukkiriza kibanja mpola ate era tukolagana n'amatendekero amalala mu India, Kenya ne Tanzania mu kwongera okubangula abayizi baffe. Tuli Kasana Luwero kilomita emu yokka okuva ku Kampala Gulu Highway. Essimu noti 784 62 17 79 oba noti 7 noti 2 noti 9 11 9. Academic Registrar wa Universal Technology and Management University aita abayizi mwenna okujja okwewandiisa mu lusoma lwa May 2026 mu masomo ga certificate, diploma, bachelor's, postgraduate diploma ne master's programs mu mateeka, computing, technology ne engineering, business, project management, law ne education. Tulina n'amasomo amapya ge twongeddemu omuli Master of Laws, Master of Artificial Intelligence and Data Science ne Master of Education. Osobola okusomera ku online oba nojja ku campus oba n'okozesa byombi okusinziira ku byetaago byo ebyokusoma. Ensomesa yaffe efaayo nnyo ku byetaago byo. Weewandiise ku www.utam.ac.ug oba kuba ku ssimu noti 78 noti 24 99 42 oba noti 75 noti 59 97 36. Universal Technology and Management University, UTAM. Kakasa okusoma kw'omwana wo ne looni esoboka okuva mu Platinum Credit wadde ng'olondako logbook loan, salary loan oba business loan. Weetuli okuyamba okulaba ng'ebyetaago by'omwana okudda ku ssomero obifuna mu bunnambiro wonna w'oli. Kyalira erimu ku matabi gaffe okwetooloola eggwanga oba nyiga *247# oba sindika message ku WhatsApp ku 074 51 44 94. Weewandiise leero. Platinum Credit. When time is money, we deliver. Oli ku Manduso. Apulirize Manduso ku dakiika zidduka tulina ensonga endala gye tugenda okukwatako. Naye njagala kusooka kujjukiza nti Sabuni omulungi eyogulidde erinnya mukozi engoye atukuze nnyo engoye muweevu mu ngalo alina akawo kalungi taggwerera mangu oyo bamuyita jama white washing bar soap ye Sabuni asinga. Ewe mulembe gwaffe ate era ne ku katale bbeeyi ye nungi bw'ogerageranya ne Sabuni omulala ate nga mutindo. Sabuni gwolina okunaba n'otaddamu kulowooza ku Sabuni mulala ye Lanzo bathing soap. Walimbikanga nazo bubble blueberry, Lanzo vanilla spberry, Lanzo ice cream menthol ne Lanzo antibacterial. Sabuni wa Jema washing bar soap ne Lanzo bathing soap musange maduka ne supermarket wonna okwetoolera eggwanga. Gwomusuubuzi genda mu kikuubo mu Bakyapa Enterprises Haji Jali bamukusuubuze mu bungi. Nkujjukiza Kudis Uganda ne Kafika Animal Feeds bategese omusomo gw'abalunzi b'enkoko n'enva z'abakapex zino bumutambuza ddembe gugendereddwamu okuteeka ettoffaali ku byenfuna by'abalunzi n'okubangula abo abeegwanyiza okutandika obulunzi. Omusomo guno gwa kuteekesera ku ndabirira n'endiisa eby'omulembe guno ennunda ekekkereza ensimbi ate ng'ereeta amagoba. Gwakubaawo ku lunaku olwa Ssabbaatu okwosenkya ennaku z'omwezi 14 ku St. Bali ku Dembe Catholic Church, Catholic Parish Buloba okutandika n'essaawa zigenda kubeera 3 ez'okumakya. Okuyingira kwa bwereere essimu eri nooti 7 82 9 8 oba nooti 755 9 10 wayagala ettaka nkuzigirira Royal Property Consultants Limited batunda poloti z'ettaka erya private Maryland ku nguudo ez'enjawulo. Ku luguudo lw'e Jinja balina mukono Chungu Estate $2,200,000 osobola okukyamira mukono Seeta ne Namanve amazzi ga payipu n'amasannyalaze benawe ebiri. Oluguudo lw'e Masaka balina Town Council y'Empigi kisaliza $12,000,000 kilomita okuva ku highway kilomita 5. Katende Estate $2,300,000 okuliraana Kampala Busega Mpigi Express Highway. Oluguudo lw'e Gayaza balina Kiwenda Degeya Estate $15,000,000 kilomita 5 okuva ku highway ate Kiwenda Kasana Estate $32,000,000 kilomita 1.5 okuva ku highway. Poloti zaabwe nnungi 45 ku 10
osobola okusasula mu kibanja mpola asasudde mu kashi bakuwa discount ya bitundu 5 ku buli 10 esimu eri noti 785 8 nkaga mwemu 24 oba noti 7 noti oba noti 7 noti 58 kinana mukaga 14 ponale bulumu mudakike mu nganvaawo obumu buno busoboka abantu bonna ne baba n'eddoboozi limu NRM DP Buganda nze ndowooza busoboka kyetaaga kutandikako butandisi ponale bona lumiaga nti babayite babatuuzi kisoboka kyetaaga ne tukitandika kisobokera ddala. Okay. Ampuliriza katugere ku nsonga y'omukago ogwa East Africa. Omukago guno ogwa East Africa gumaze akaseera nga weeguli gwasooka ne gutandikibwa mu mwaka gwali gwa 1967 ne guyiika mu mwaka gwa 1977. Omukago gwa East Africa gwetwogerako wewaguze gukula gulimu ensi 8 okuli Uganda, Kenya, Tanzania, Rwanda, Burundi, DR Congo, South Sudan ne gwanga erya Somalia. Omukago guno gwaddamu okunywezebwa ne guzzibwa mu genda kuzo mwezi 7 omwezi ogw'omusanvu mu mwaka gwa 2002. Era mukadde kano omukulembeze wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni Tibuhaburwa eyalondeddwa okutwala ekisanja kya mwaka mulamba babadde Arusha mu Tanzania. Omukago guno gwa East Africa gwazimbwa ku mpaji nnya. Lwaki gwatandika? Empaji esooka bagita Customs Union okujjawo emiziziko trade barriers mu nsonga z'ebyobusuubuzi wakati w'amawanga gano gonna 8. Common market okubeera n'akatale akawamu mu mukago guno gwa East Africa, Monetary Union okuba n'ensimbi etaba wonna, Political Federation okuba n'omukago ogutambulira awamu mu nsonga z'ebyobufuzi. Bw'ogatta ensi zonna 8 ez'omukago guno gwa East African Community zirimu abantu okusinzira ku kubala abantu okwa 224 zirimu abantu obukadde 1,300 mwana mu busatu n'emitwalo 3,289 n'omusobyo. Ensonga nnya oba empaji nnyo okwasimbibwa omukago gwa East Africa. Honorable Bet Ethel Naluyima, omukago guno gwanywera mu bikolwa oba tukyagulira mu bigambo okusinzira ku gwenga bolaba ebintu myaka 26 kati? Okusookera ddala mwami Kalule wadde olumu tugenda ne tutuula ne tuteesa kubanga olumu mutera okutuwulira si gumu si ebiri tutuula ne tubuuza era ne tusaba maama Kadaga ajje ayongere okunnyonnyolamu ko paaliyamenti nti kiki ddala munnayuganda kyayinza okulaba n'akiwulira n'akiraba nti ddala kino nga si ffe abatera okwogera oba olumu abamu nga batulengera tuli mu kusoma bitabo tuli mu kubyogerako bwogezi tutera omuyita kuba ye minisita waffe wa East African Community ne tumuyita nga twagala tusooke tufune fiiro eyo ti ddala omukago guno guli kuki ng'oggyeko olumu okulengera ennyo nti nno kati wano nga Political Federation n'olaba nti nno abakulu baatuddemukko n'olaba nga ffe kati nga ffe aba politicians tugenda ne tuba nga twetaba mu bintu ebitugatta awamu nga mutera okuwulira buli mwaka nga guggwako ffe ababaka n'abazannya emizannyo egy'enjawulo tubibeeramu naye we bituuka ku ppira ey'okubanga erina okubanga etambuliza wamu ensonga za Customs Union kujjawo emikago emiziziko mu nsonga za trade ensonga z'eyobusuubuzi nga buli wayitawo emyezi nga giijo n'owulira nti abasuubuzi baffe okusingira ddala mu nsi nga South Sudan eyo yo ngiteekako nnyo omulaka kubanga abantu byebimu ku bitutawaanyiza ddala naye n'olabanga waliwo obuzibu obuliwo era ne baba nga trailer zituuka ekisaana nezeediima ne balemesa emmotoka zaffe ezireetwa ebyobusuubuzi okubanga ziyingira so mu ngeri emu oba endala newankubadde abantu bangi bayinza okuba nga bawulira omukago naye omukago twebuuza ddala gukyasaanidde okugenda mu maaso we twatuukidde omukago ogwo ebimu ku byali bigutaddewo nga tulina okukolera awamu naye kati wategedde era mu miitingi eyo Uganda we yatwalidde obukulembeze ate wategedde nti kati embeera weetuuse kuba kati tutunuulira ekyo ekya common market n'okubanga abantu batambulizaamu ssente embeera ne bagamba abakulembeze nti nno embeera weetuuse buli nsi esasule ababaka baayo ensi erina okuleeta abantu 9
kakati ogoberera kinga luli waakiri abamu babadde bagamba muteeke ssente mu pulu kale zino babadde tebawaayo ng'ozimanyi bulungi nnyo ziri mabega naye nga ababaka babeerawo era omanyi bulungi nnyo n'obwa sipiika buba bwetooloola bwonna bwonna nga buli omu Uganda bwereeta oguddako ne baba nga Rwanda yeekirimu nd'omanya nti kakati Tanzania bwe bityo so kati embeera etuuse ng'ababaka bo tosobola kubasasulira kitegeeza tolina kyosobola kubawa ewaka sijja kumenya nsi ezo ababaka bo gwe East Africa gwe ababaka bo sokoleka ekyo omukaga gwamu omukago gwamu ddira ababaka bo abava mu nsi sijja zimenya Uganda teriimu kwezi zitasasula Tanzania tezirimu kejja terizirimu naye omanyi ababaka bo tosobola basasula ate ababaka bo amaanyi gabadde bafunamu okwongera okunyweza omukago ke kali akasente ziri ensi nansangwa ne baba nga waakiri bagabanako akatini naye kati okyasobola kusasula kati n'ababaka tebajja kufuna murawo ekola ki ejja yekyo ng'okirese kiki ennyo ekyatulonde ekyasazaawo nti tutandike okubanga tunonooza buli nsi kubanga mu bya bulijjo bw'onoonya nti kiki kye tuliko okulaba nga buli nsi yonna yonna etwegattako ffe we tufunamu obudde ne tuba nga twogerako ne bannaffe abali mu nsi zino nabo si be bali awo nti bakiraba nti kino kye bafunamu era ekyewuunyisa buli omu amaliriza alowooza nti Uganda ffe tubirimu Uganda mwe mu byagala ebya East bamaliriza ababaka abantu abamu obabuuza mu nsenda balowooza nti ate Uganda ffe tukola ki ffe tubyagala ennyo ffe tukirimu ffe tukyagala nnyo nendoza omukago gwandibadde mulungi singa empagi zinennya zikwatibwa ne zinywezebwa kuba kati bw'otunuulira East Africa otambula butambuzi twetaga passport ndaga muntu emala nabiki ndowooza at least waliwo ebikoleddwako mu bya bulijjo era bw'otunuulira continent ya semazinga eya America ekintu gye kikoma obunene nga kiri wamu kiba kyetunza ebintu osuubira nti nno buli kimu ne kiba nga mutambulira munda temwetagisa nakuba nti ate passport ogiresewa ebyo ebirungi ebyandiwaddewo naye wotunulira mu East Africa nga ne East African Community security yokka okulaba n'omanya nti nno wange mbuuse nsobodde okutuuka e Somalia manyi nja kubeerayo mu mirembe bwe nva wano e Uganda nsobola okubuuka ne ŋŋenda oba ne wemba ntambuddewo obutambuzi ffe mabegakaawo twagenda twali tugenze mu mirimu era okutuuka obutuusi ku boundary wakati wa South Sudan ne Uganda nga n'okusembera obusembezi aba South Sudan bakutte boundary yaabwe bagitusembezza eno mu Uganda so mulimu ebizibu bye tutuuse nti nno ne ka boundary ako nako kokka kaleeta conflict so naye ekirooto ekinene ekyomugago gwa East Africa katuli mu bantu abasooka obukadde 300 ako katale kanene in fact president we yabadde mu Arusha yabagamba nti tunyweze ensonga bbiri tunyweze emirembe gye tulina tunyweze obumu nga n'ekirooto ekyamuntu nga bw'olaba America ng'erina omukulembeze omu naffe Rukinga East Africa erina omukulembeze omu ow'okuntiko ne states ez'enjawulo naye akati mu mbeera ng'akalulu ka Uganda we kabadde olowooza abatulinaanye bakyatwegomba nabo bayingiremu akalu sitayiro ezo kubanga bwe nkugambye okusingira ddala abantu ffe be twogeddeko nabo nga bava mu mawanga malala balowooza 100 ku 100 oba 9 ku 100 nti ebintu bino eby'omukago gwa East Africa tupika bipike nga Uganda era ffe twagala okubanga tweddiza obuyinza ampulirize Mansukuli Honorable Bet Ethel Nalima mubaka mu kyalo wa district ya Wakiso ateera muwanguzi addayo kubakiikirira mu gazeti mwalina ebirala byonna taliko kabuuza Green Organic Manure kijimusa ekiriwo omulimi okyetaaga naddala ow'emmwanyi kigenda kukuyamba okugejjesa empeke z'emmwanyi zo emmwanyi tejja kukola kirerya obutabi tebujja kukala ow'ebitooke bw'oba yagala enkota ennene noonya Green Organic Manure omulimi wa kasooli bw'okozesa Green Organic Manure abakulu bano okusinza kulungamya kwabwe bagamba nti osobola okungula ensawo wakati wa 40-60 era abakulu bano bakugamba nti omulimi w'obumonde muyiko osobola n'okugyamu ensawo 10 babategeeza eri omulimi w'ennyaanya emboga watermelon binyeebwa koko ntangawuzi muceere butunda butungulu green pepper n'ebirala kigenda kukuyamba nnyo ate ebintu bye tebijja nakukusibwa musana e Kampala mu Container Village jjo kubasanga mu Africa 1 ne maduka gonna agatunda ebyobulimi mu ggwanga ate simu eri note 78 note 36 emu 95 ne note 754 note 4 emu 4 7 9
kujjukiza St Andrew Kagwa Gombe High School twala y'omwana omusomese bakoze bulungi nnyo mu siniya eyokuna ebigeze byadda omwaka ogwedde ebyomwaka ogwedde ate linda abasiniya omukago olunaku olw'enkya balina amatabi bali awo Kawaala ku nkengeze z'ekibuga Kampala so nga ate ne Bujjuuko ku luguudo ludde Mityana nabo balinawo ettabi masomero malungi nnyo genda owandiise omwana mu siniya esooka ey'okubiri ey'okusatu n'ey'okutaano bakulinze bakubire ku nooti 7 nooti 8 wandikawo emitwalo 7 sembyayeemu oba nooti 7 nooti 8 wandikawo emitwalo 7 osembyeyo 2 kankujjukirize ddala nti ate gwe alina omwana yamala siniya y'omukaaga naye ng'atuddaawo akaseera k'okutula ewaka kaweddeko bambi mutwale asome certificate of proficiency in insurance certificate eno tesosola omwana oba yakola arts oba sciences ekikulu yamaliriza siniya y'omukaaga ajja kubeera ku university nga bwe yekolera ensimbi mpola mpola naawe omuzadde tajja kukumenya. Insurance Training College ly'ettendekero lya insurance lyokka lye tulina mu Uganda bakyawandiisa okutuuka nga 17 omwezi guno ogwokusatu olwo batandika okusoma nga 24 omwezi guno ogwokusatu. Essimu kubakubira eri nooti 4 3 5 nooti 4 3 5 anoonye ettaka nkujjukiza Honest Estates Developers Limited basaba okulula estates zaabwe empya mulimu Gayaza Kiwenda phase 5 Mabombo phase 6 ne 7 Kachiri Nampunge bakyalina n'ettaka mu estates zaabwe enkadde ku Lwehoima Nansala Bujjuko Kigoma Namusera Bugembe Namusera phase 3 Kachiri Mwera Kachiri Magogo Gobero Muguluka phase 1 and 2 Wakisoka Sengeje Kachiri Simbamannyo ku Lwentebe balina Nakawukaziru phase 4 Necessary Rutabe Expressway balina ne estates Namugongo omuli Namugongo Sonde ne Namugongo Misindye. Honest Estates Developers Limited bazimba n'okutunda ennyumba eziwedde estates zaabwe zonna zirimu amazzi n'amasannyalaze enguudo nnungi ebyapa bya mayiro emiwendo gyabwe gisobokera mirungi nnyo ddala bali ku Martin Road okunanaga kan roundabout ku Makesha Building omwaliriro ogusooka. Essimu eri nooti 772 57 28 73 oba nooti 7 nooti 1 57 28 73 Honest Estates Developers Limited ku lw'ettaka eryesigika. Mwami Katumba Saulo ali ku luguudo Kyabadaaza obakola olutindo agambye nti jamu asusse obungi. Mwami Katumba Saulo ali awo agambye nti jamu akutte mu kilomita nga 5 buli ludda. Abasirikale ab'ebidduka mugende mutaasa abantu ku luguudo lw'Ekyabadaaza obakola olutindo jamu asusse obungi sawa ziri 2 naye abantu tebatambula ku ddala agambye nti mu kilomita 5 namba jamu akutte. Katumulemu katono tukomawo. 89.2 FM. Mount St Mary's High School Kamengo Mpigi ly'essomero lyokka kati gy'ogwanidde okutwala omwana wo n'oba mukakafu nti omuwadde omusingi omunywevu. Lyadde ne boarding abawala n'abalenzi basomesa arts ne sciences wamu ne computer ku madaala gombi. Mount St Mary's High School Kamengo Mpigi abasomesa batendeke bafaayo okutumbula ebitone by'abaana bayigiriza ebyemikono ebisulo byabwe bya mulembe balina library ejjudde science laboratory computer lab ne internet etavaako. Mount St Mary's High School Kamengo Mpigi ebyokwerinda biri gulugulu balina standby generator ebisale ebisoboka ng'omwana omufalisa agusanga ku ssomero. Mount St Mary's High School lisangibwa Kamengo Mpigi ku luguudo oludde Masaka. Okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso. Essimu nooti 773 49 73 nooti 2 ne nooti 752 49 73 nooti 2. Omusajja mu maka bwafa ani asikira ebyobugagga alina kuba mwana mulenzi yekka. Omuwala bwafumbirwa olw'eddembe lino limuggyibwako ye abaffe omwana aliko obulemu ye alina kusindiikirizibwa atyo ffenna twenkanankana. Ssemateeka wa Uganda mulambulukufu ku by'obusika era aw'eddembe buli omu okusikira ebyobugagga. Kyannaku nti abakyala n'abawala oluusi baziyizibwa okufuna omugabo gwabwe mu nsonga z'obusika. Ekikolwa kino si kya bwenkanya era kimenya amateeka. Tubeere benkanya tukuume eddembe ly'abawala baffe tuyimirire okulwa abakyala abo abanyigirizibwa abaliko obulemu eddembe lyabwe tulisseemu ekitiibwa kubanga bwe tugabanya ebyobusika obulungi famire zongera kunywera ebitundu byongera kuba mu mirembe olwo ne tubukala mu ssanyu. Obubaka buno bukutuusibwako SOS Children's Villages Uganda n'obuvujjirizi okuva mu Austrian Development Corporation.
1,500 zokka. Iye kituufu ddala ku nnusu 1,500 zokka weegulire eccupa ya Eagle Extra ne Eagle Dark Beer. Emiwendo gisaliddwa gwe ne mikwano gyo mweyongera okuwoomerwa olucupa lwa Eagle Extra ne Eagle Dark Beer ng'ovudde ku mulimu okirinze ne bakyalibo oba ng'oli eyo wekka mu kafunda. Wenywere Eagle Extra oba Eagle Dark Beer ku nnusu 1,500 zokka. Omwenge tegukkirizibwa atanaweza myaka 18. Nywa n'obuvunaanyizibwa. Oli ku Manduso. Ampuliriza Manduso kuli Honorable Richard Lumu. Ndowooza omukago gugezezzaako ogwa East Africa okutuukiriza empagi nnya ez'ebirooto by'obwegassi. Kakati nze ndi Pan-African. By the way nze njagala gweyongere gugaziwe n'okugaziwa. Okay. Njagala America we yali yeegatta okufuuka United States of America. Baafunamu ebirungi bingi. Ne kakati wano tukyalinawo ekizibu kya byabufuzi. Okay. Kakati East African community okujja obulungi ng'okulonda kubeerawo olunaku lumu. Wonna. Kenya balonde, Uganda. Tulonda president omu. President omu mu East Africa yonna. Okay. Ng'alinga president wa America. Kati mu Europe bagenda batuukayo eyo. Okay. Nabo bagenda bajjawo boundaries. Era bw'obeera mu Europe bw'ofuna Schengen visa wano. Tewali addayo okubuuza kintu kyonna. Gwe bw'obeera mu nsi ya Europe ova eno n'olaga eno tebeera yakubuuza. Okay. Ofuna stamp emu. Nekutambuza wonna. Ne kakati bw'oba osala wano ogende e Kenya. Kati ID kuyisaawo ne bamala gikusaba. Eri watugirabeko. Oluusi bakuwandiikira n'ekipapula. Ebyo byonna bisaana biveewo. Ng'oyita buyisi. Ekyokubiri ze ssente. Kakati buli bantu abanoonya ssente zammwe gye bakoma obungi. Ssente ezo zifuna embavu. Okay. Bwe ziba ntono nga mulina ebyobugagga bingi nnyo. Nagendako mu nsi ya Oman. Essente ya Oman emu egula eza Uganda 8. Kubanga balina ebyobugagga biyitirivu. Essente ya Kuwait emu egula $1,000. Ogwa wano. Kakati ssente za America bangi nnyo abazinoonya ne zifuna embavu. Kati singa naffe tufuna currency emu wano mu East Africa abantu mukadde 343 abantu around 400 million. Kati abantu abo ne babeera nti beeguza ssente ye ebintu. Kakati wano e Kenya teri kasooli. Ate balya nnyo ugali. Nga seetaaga kusooka kuyita ku border okutwala loole yange nvuga n'engenda n'entunda n'enkomawo. E Kenya teri matooka ate bagaagala. Amenvu amalungi ate bagaagala. Ennaanansi ennungi bazaagala. Singa wano abatunda ebyo banguyirwa. Okay, misanvu ku nsalo. Kati amafuta ga Uganda kati eyina importing amafuta through UNOC. Ne gayita ku mwalo gw'e Kenya. Ate ne gamala okusasula. Okay. Kakati singa gajja buzzi ne gajja Kenya singa tulina bubezi pipe ng'egaleeta wano Uganda. Kubanga tuli ensi etya emu. Bw'obeera mu America ogenda wonna w'oyagala. Okay. Ng'ofunye stamp egi ne ssente teweetaaga kusooka kukyusa. Kati wano bw'oba ogenda Kenya ate n'okyusa ofune Kenya shillings. Ssente ezo zigwa kubanga abazeetaaga batono. Kati ate abazinoonya balaba nga nazo value tezirina. So ensimbi emu bwe bumu ku bwegasso obuzito bwe businga by the way. Ekyokubiri political confederation. Ebyo bibiri. Ebyo bwe binaasoboka kati bino bye tulimu saawa eno biringa kweyisaako oba kwejoogamu tibiri nawo. Kakati olaba MPs tubalonda ne bagenda eri ne ssente ezibasasula teziriyo. Kakati weesanga nti onaga okusasula ebya East African Corporation is by the way. Buli omu yeyagaliza. Natuulako ku Foreign Affairs Committee nga twali tumaze emyaka 2 nga tetusasula. Kyokka ate Uganda yesinga okukifoosinga. Nze nzikiririza mu bloke ennene nnyo ng'eya Africa. Mu West Africa waliyo ekiriyo bakiyita ECOWAS mu West Africa. Bo bagenda batuukiriza mu West Africa babulayo political federation kye babulayo kuba ne president omwagatte. Naye kati ssente tokyalina wolaba ssente mu West Africa. Okay. Ezaabwe bakozesa imane. Nendowooza bwe tuddaawo
kakati bwe tunaagenda ne tutuuka waawo ejja kuba step nnene naye ebyobufuzi bya East Africa nga bwe biyimiridde tusobola okuba ekimu tuyinza okufuna obuzibu kuba kati Congo ebiriyo bizibu Congo egugulana ne Rwanda South Sudan naffe wano tugugulana ne Congo Congo tugibanja South Sudan ate egugulana naffe Somalia ate kwegamba tukyayina akavuyo k'ebyobufuzi okulonda President Museveni okumwongera ekisanja wano nga tuli mu kagugulano bwe kati naddala mu nsi zikyalimu obutali butebenkevu oyinza kukitaputa otya ekyo egundi yaabwe bwegamba ya how do they call it kalelinga constitution obukulembeze bwa mwetoololo bwa mwetoololo mu nsi gye bayita Switzerland bayidhairo akuba sifunye mukisa gudda mu parliament ekiteeso kyange ekirala kye mbalenda okuleetera kibabonyeebonye emitwe kyekyo okulonda kwa Uganda nga nvuddeko ku kiri ky'obuziza Katonda kisaana kibeerenga okulonda kwa Switzerland. Bakola batya? Mu Switzerland balonda omulundi gumu mu myaka 7 ne balonda abakulembeze 7. 7? Kakati tewabeerayo mukulembeze alina veto power. Akakiiko ako bakulembeze 7 kekabeera ne veto power kekasalirawo eggwanga. Tewali president yali awo. Era gwe president wa Switzerland we mukubuuza omumanyi. Kubanga bo bakolera awo kakati buli mwaka amanyi ono nti nze nzirako kuba nti nze nkyeyalinga akakiiko kano kakati ne mu East Africa almost we kati obwekali mu rotatingira muli kakati bino ebyaffe birimu n'amawanga abirimu regions birimu biki tuba tubiwonyi kati tukyayina nnyo so bana omusanvu bano bebagenda bakyukakyuka bebagenda bekyusiza mu mpola mpola naye bano tuyinza oga nti tulonde emyaka 8 ensi tuli 8 President Museveni kwata omwaka ogusooka kiyalinga owa Kenya kwata oguddako kakati na bino byonna ebyennugu gye twekolako olw'ebyobufuzi biba bifudde muba mu mabisi automatically kakati East African Cooperation nungi nnyo singa tunaatuukiriza biri mu ndagaano naye endagaano bw'ogisomamu tewali abituukiriza bonna beeyagaliza akantu akatono era bonna balowooza obuyinza wange bajja bunzi tonasomoka wakati mu kweyagaliza kijja kutwala obudde kijja kutwala obudde CBS wangi somowe bali kuweereza nawukuliriza amannya azaagi makukavuma onarebozi mbalamusinza onarebo olumu nemikyala befere naluyima ekisooka onarebo olumu ojjukira ng'ogenda weebuuza ku bibiina kikiwa nti owafunayo ekibiina ekyakuwagira mu gundi eyo gye wali oleeta ebbaga eryo ekiraga nti waaliwo ekizibu abaganda bagamba ensibambi edibya mutere wasiba bubi ekintu ekyo nga tokinnyonnyodde bantu b'okireetamu kyekimu ku byasinga okuba obuzibu so omulundi omulala kino kiba ekyokuyiga eri omulala kibw'obaako ensonga gy'oleeta nekwata ku banno tuula nabo osooka oyogere nabo naye nga tebakwekangidde bwekangizi wali ng'okikubyewo ekyo nkimaze ku kino kyemwogeddeko ekisembyeyo nze sikiinaamu nnyo obukugu naye ku mululu gw'abakulembeze ba Afirika sisobola nti waliwo ayinza okukkiriza okwewaayo omulala amukulembere nga si yakulembera bano abalwanira obufuzo n'atuuka okujja amagye ne gatta abantu ne bakola effujjo saawa eno wetwogerera pulezidenti waffe Kyagulanyi ali mu kwekweka lwa bulamu bwe omuntu agamba nti yafuna ebitundu 74 ate atya gwe yawa ebitundu 2 wadde nga ye yamuwangula n'olwekyo okwegatta kwa Afirika kugenda kuba kuzibu mu kululamika nga n'abazungu bakyalina obutaswagala ojjukira ekyatuuka ku Gaddafi ekyamugwirako ekyo ebimu bye bino okwegatta kwa Afirika abazungu tebasobola na kikkiriza tweyanziza nnyo ensonga z'ebyokulonda ndowooza zaalangirirwa akakiiko k'ebyokulonda era ne bafulumya ebibala ebituufu mu kalunga bwe katambula wanje sewe bali kuweereza nawukuliriza ne bugembe kiteekako kalwanga Gomba member Media Callers Association naye okutwaliza awamu okwegatta kwa Afirika Justin Mbozi kunyumyamu lwa nsonga buli mukulembeze wa Afirika ekizibu kye balina buli omu yeemanyi eryayi bwe kituuka okugamba nti Afirika yeegatte bafune omukulembeze omu buli omu kati ebyo just kutwaliza Mbozi naye tekisoboka okwegatta tekusoboka kuba olabula bifujjo lye bakola abazungu betulowooza nti bo bali waggulu ku bukulembeze twali bali tubaako bye tubayigirako ekituuka nti kulonda twerabirira ddala bba enkola yaabwe ne batuuka nti kujjako intaneti kukola ki amagye ne bagajja mu ddwaliro ne bagazza mu bantu effujjo ne libanga effujjo kati ekitegeeza
Nobya bya kunyumya mbunyumya. Nze bugende kalanga go. Okay, tuyanziza Kano Alan Kitanda kulira UPDF Strategic Communication kubuzizaako obali kubera ku Manduso batulabira abawazalendo amyuka sente wa board ya wazalendo wanji eso abakulu balamusiza nembeba z'emirimu z'okuleeseno naddala omubaka omukyalo w'ewakiso Honorable Betty Efero Naluyima ebakolera abantu b'ewakiso ne muganda wange kansolo Musebo emirimu giraba ogikwasagane wadde parliament wavuddeyo amanya gego kansala muletimu Bukenya Rajabu Nansa na Ganda wano onakibiina kya PFF Dr. Vesile Commander in Chief ensonga muzogedde naye ensonga ya bwana lumu nange oba oliawo nandigiwagidde kubanga mukwano gwange Honorable Betty Efero Naluyima engeri gyayogeddemu omubuuziriza ekibuuzaawo n'agamba nti akati kweturonda leader of opposition abakwatuukiriza interest za party yaffe nga NUP ate ekitali kituufu bwetuba tugamba nti turonda leader of opposition nandibadde nsuubira nti interest zandibadde za bibiina byonna ebiri ku ludda oluvuganya naye wakulembeza interest za party awo olwatu bikyali ludda luwabula gavumenti ekirala kyepunzika nakyo ku nsonga za East Africa mugeddawo ekingaza ekikulu ennyo naye nga nze mulo kimu nandibadde nsuubira nti aimu za objective global eza East Africa zandibadde zisinga okukolako ennyo omukulembeze abalondeddwa nga President Museveni n'agamba nti ebyensuubulagana tujjewo tariffs nti omuntu aba atwala ekongo byatwala Kenya byaleeta Uganda omusolo tegubaawo senga bannayuganda bwe tuwandibadde tufuniramu naye weziba nga okubeera ssentebe wa East Africa naye naye agenda kukulembeza interest ze nakitegeeza nti nga ffe bannayuganda tetujja kufunamu mukago ogwo mulwakimonde Uganda wano kale batulabire ab'Uganda CBS wanji Hello? Yoli Nameka. Ese nkulamusizaako erinnya lyange nze Sebungi Omar. Sebundi wano Rubaga era ndi mu kibuga Kala. Asooke nebaze bannayuganda okutega leediyo ya Ssaabasajja 89 katonyezebbi. Kakati Nameka nze mwendagenda n'onale bulumu kyagambye nti ebbaga eryo lyaleese. Olwaleero tubaye tulaba leaders of opposition abamu balina interest mu kibiina kyabwe oba mu bibiina byabwe nga tatiikirira Uganda gatatiikira parliament nti olero takuyiza wa DP tajja kuyiza wa UPC tajja kuyiza wa PFF tajja kuyiza n'ebibiina ebirala nga yasikazza waabwe era nga tabalina kumanya nti n'ebibiina ebirala mu parliament bwebiri so nga byasindika abaka kukiika era ye mulimu gwa leaders of opposition alina okujja ebirowoozo n'abijja mu baka parliament nti Lubaga South eyagala ki Lubaga North eyagala ki Kabale eyagala ki nitulabiina abamu balowooza nfuna na sente ekubabeezaawo kati ekyoma kivuddeko nga ngenda kutya East African Confederation Mwami Museveni nga ye yabadde teyayogedde bubi naye oluusi olwolumu waliwo ebintu ate bebeerabira okwogerako nti lwaki nti waero kakati twagala nitwala Kasooli Esudani wabiraba Kasooli waffe bamukwatirawa ku booda kwennyini ne bamuzza nti osimuyi kyokka ate edda ebyabo we babireeta tetubikwatako bebeera birungi kati we neewunyiza nti obugonjola okukonna kunagwawo ddi naye ng'ate kyalibadde kirungi nti wano nkwafu olwaliro twalibadde tukulembeza omukulembeze omu nga tulina national id emu passport emu naye okuba nti abakulembeze baffe balina obutwagaliza n'abakulembeze abatukulembera tebatwagala okay tuyanziza ensonga zituuse bulungi wanje mulamusizaako nnyo bwana Lameka ono mwoyo gwa ggwanga Seremba Jime ndi wanuupu omukulembeze wange Kyagulanyi Ssentamu mukyala Nalima nkulamusizaako ow'omuwakiso mukulumu etteeka mulijjeeyo era ekyo wabadde okira nti mukulumu oyinza okuba nga naawe minsoni yo olina kiwali weeyagaliza naye ate abantu ne batakuwa mukisa guddayo era ekyo nali ndaba nga kyogenda okukola kyali kikyamu nnyo 100% eyo yalinga nafikina bwali butaagaliza mukulumu era weetondere bannayuganda wali oleese etteeka eryali lyagala okunyiiza abantu bonna era wakati w'okulireeta ne sipiika wa paalamenti naye yali ajja kuba nti mu mbeera yonna oba oli awo yali badde avaamu nga wadde siwenani wadde nga ye majority nyingi naye mukululumu wetondere bannayuganda wadde teeka olikomezaawo okay CBS wanje wanje oba kweza wawirabika nze musoyiro ndi kyensiiga wano eso n'okwebaza kanso n'engeri gyonna gyonna n'abali mu studio n'engeri gye bateesezaamu
Naye obuzibu bwange buli Kabondo ka Buganda kiboogedde. Kansolumu ekisanja kino kimuma naddala ababaka abava mu Buganda mukoledde eddala bubi nnyo eri Buganda. Kikwasibwa ensonyi kokasi ya Buganda nga terina nsonga za Buganda zesimbyeko ssira. Ne mutuuka mu lukiiko nga mwetemyemu ku nsonga ya Buganda so nga mwali badde mulowooza kalibadde kyakulabirako awo kimwogeddeko nti bannaffe ab'omu bitundu ebirala bo tebava ku bibiina byabufuzi era baatuuse ku nsonga ezikwata ku kitundu kyabwe. Natwe wano abantu aboogera olulimi nga nze titukwasa ensonyi nga buli nsonga zonna muziteekamu ebibiina by'ebyobufuzi. N'ekintu ekikwata ku bitundu byammwe ne kikulemberwa nsonga za byabufuzi. Ekintu ekyo mbadde nsaba Paalamenti egenda okuddako. Muleme kwesosolamu ng'abaana ba Nnambi. Mulondoole ensonga za Buganda kuba Katikkiro atukubiriza ensonga okusoosowaza ensonga za Buganda. Naye mutuuka okwogera ku nsonga za Buganda era ne mwetema amakundiro n'obulamu ebyolera by'obufuzi. Naffe abantu bawana ani yatuloga? Ani yatwogera ddala okulaba nti n'ensonga zaffe tuzisoosowaza mu nsonga z'ebyobufuzi zituyambirawo ku nsonga z'ebyobufuzi ku nsonga za Buganda. Mukama abankuumire. Kale batulabire kansembyeyo ggwe wanje. Wamirameka. Eseo. Sebo bali kuweereza ggwanga Uganda n'Obuganda. Eseo. Webale kuleeta maama naffe tusome maama wa Kisabeti Efero Naluma kyalo oyo mukozi nnyo naddala ku nsonga za local government n'ebyensoma. Pulezidenti wa Brain Soja mu ggwanga Uganda Taata Juna imwogezi wa Minisita Francis Namuganza Minisita avunaanyizibwa ku mayumba ate nga sipiika addako. Waliwo ekirowoozo? Ensonga enkulu ennyo mu gyogedde. Ensonga era ddala esooka kansolo tumu kwebaza okugyayo etteeka eryo. Kuba libadde ligenda kubafuya ebibiina by'obufuzi tuli mu nkola ya bibiina byabufuzi bingi. Naye bw'oleeta etteeka ng'eryo ligenda okugayawulamu ebibiina n'obutakulaakulana. Nze ndaba ng'obatemya akabazzi ku kugulu. Kyemaliza nakyo kujja East Africa. East Africa yandibadde nnungi nnyo. Naye nga tukwatiramu nga tukoppa emikago emirala egibeerawo mu nsi endala. Emikago nga mu by'obusuubuzi. Twandibadde ne ssente mukaalo ensente nga tukozeseemu. Twandibadde n'ejja eryawamu nga ensi terumbibwa ginnaayo. Naye bwe tuba nga tukyali mu bino eby'okwerumaaluma. Ate eno tewaddeeyo ssente. Ate kasoli waffe bamugobye. Amata bamugobye. 89.2 FM. Mwami Kalule kubimu kubizze ku floor ya Parliament olwaleero y'ensonga y'okulonda kwa LC1 ne LC2 kubanga twebuuza nti Electoral Commission yatusuubiza nti kakati mu budde buno roadmap ya local governments weneeba emalirizibwa neya LC1 ne LC2 nayo genda kubanga etandikibwako naye nakati tulaba tewannabeerawo kiriwo era assignment eweeweddwa Ministry ya Local Government kwe kuddayo ebe ng'ekwatagana Electoral Commission etubuulire lunaku ki bannaffe bali mu kweteekateeka omuntu aliyo gyali yatandise dda campaigns naye tamanyi kubanga kiri nga waliwo obutali bwenkanya kuba ffe we twabeerera mu Oktoba nga tumanyi nti twewandiisa nga 22 ate we tunaama tugenda kulondebwa nga 15 January 2026 naye lwaki bannaffe bo babagamba mu March tutuno tumutwazizza bakati essaawa eno bagambye era answer minister gyabaddawa nti no by end of April wanaggwerako ng'okulonda kuwedde kwegane tulaba nga wakyaliwo obutali bwenkanya ate nga LC1s omuntu yenna ayinza obutamanya MP waali ayinza obutamanya president oba minister naye gwe bayita LC1 chairperson ekizibu ekikugwa ku kyalo oddukira wa LC1 chairperson olaba n'amabaluwa woba ogenda kuyingira jje erya UPDF oba ogenda kuyingira jje lino eritukuuma erya police ne bank omuntu wa LC1 chairperson gw'osoogerako so tugambye Ministry ya Local Government ekwatagana Electoral Commission erabe nga waliwo omulaka oguteereddwa mu nsonga zino ez'okulonda ba LC1 chairpersons wamu n'obukiiko bwabwe era ne LC2 chairpersons si byokka ne women councils tulabire ddala nga waliwo omuzinzi ogukolebwa mu kulaba nga bannayuganda balina abantu ababakulembera ku byalo bino kubanga buli kyonna ekibeerawo ku kyalo buli omu mu nsi eno oba okyetaaga okukyetaabamu ngamaliriza kiriza nebaze buli ssekinoomu yenna asobodde okubanga naye atwegattako mu kuteesa kwa leero era nze nebaza abantu bonna abakuunye ku linnya lyange Naluyima manyi nti ensonga zino tujja kwongera okubanga tuzinyweza nsaba nkutegeeze tewali ensonga eyinza kujja nga wetwalaba emabegako mu Parliament mwe tutwali nga waliwo togikwatako
nze ne ng'aba Nawakiso nti okusinziira ku birowoozo byammwe mbalaba muntegeeza oba ŋŋende ewantu ngikwateko ng'ate mmanyi bo bannawakiso babeera balowooza kirala so kyenziramu okuga wabaawo ebintu bingi ebisinga nga tulina kutunuulira constituency ekulonda egamba kinaye ate ebirala bingi bye tusala mu paliamenti nga tetukoze eki nga mutwe gwe gwe gukweyimirira ekyo tusala tumanye nti we tulondebwa bwe tuti obaako ebintu bingi by'osalawo nga mmaliriza kkiriza era nzembe nga nfundikira nga nnyongera okubeebaza olw'enteekateeka eno n'okwebaza obukulembeze bwa Buganda Ssaabasajja Kabaka olw'enteekateeka nti abantu babeereyo ne bayiga buli lukya okuva ku radio bweti kkiriza ab'emmamba injiniya nkuuma era nsobozesa okuweza bannawakiso ate mwebazeeko yeebale kubanga atadde amaanyi mu Naluyima okubanga bannawakiso bamuwuliriza n'abalala naye ttiimu Naluyima gitumidde nnyo injiniya Nsubuga yonna gy'oli taddeewo weebale omulimu ogw'okubeezaawo Naluyima ab'emmamba gye muli abaana bange mbalamusaako ne ttiimu Naluyima oli mwana mwana ono mama sikoma kuba mama wa district ya Wakiso naye kati ate ndiko bali ab'emmamba abasookebwako amina tweyanziza nnyo kano Alan Kitanda head UPDF strategic communications agenti political economic integration oba okutabagana mu byobufuzi n'ebyenfuna mu nsi ezirina ebyafaayo ebitambulira awamu eziri mu kitundu ekimu era ezirina enkwatagana ey'enjawulo eyinza enteekateeka y'obutalabika nnyo mu bigambo naye nti teyeewalika era ejja mu ngeri y'abuntu neeyongera okunyweza agende ku mulembe guno gwe tuliko embeera eyongera kulaga bumu mu mukago ogwa East Africa okwongera okugenda mu maaso onalebo lumu ng'owumbawumba bagamba nti walidde wakoze eki olwo olulimi nze nalumanyiira kuba buli badde gye liri abaga ate ab'NRM kati bandiisizza kati oba niyandiisizza simanyi naye kwegamba olwo lulimi lwerwo lulimi manyi bannyinirwo era ne bw'oyita eyo omanya be bano n'olwekyo nze njagala okugamba abatuwuliriza nti baleke tukozese ku mitwe tetujja kuwulira buwulizi nti bali bagambye kino bano bagambye kiri tulina kuffe Katonda ateekako emitwe ng'osobola okulowoozesa omutwe gwo ekisinza okunsanyusa mu biiru eno nti mbadde nsobola okuteekako Uganda ku bunkenke nga ndi ogwo mutwego ninjiteeka ku bunkenke bonna babadde tebeebaka abasula bakukunadde ng'ebikata nga lumonde mu kikata ekyo nze kinsanyusa mutwe gwa lumu manya ndowooza kakati bw'obeera n'abaana abalenzi nga balina luumu yaabwe mwe basula naye nga towulirayo asunye munne towulirayo aleekaana towulirayo asabudde oli ŋŋoomi ng'omanya abaana boolina si balamu kakati nze ekyo kyenjagala nga waliwo that work obadde onyonyogera bongo kati tolina ngeri gy'ojja mu Uganda mu palamenti ya Uganda n'oyogera ku linnya lumu ne bagamba nti tetumuwulira lumu biiru kikyasoboka kati gwe kikubi kati nze nja kufuluma palamenti nga ndi musanyufu nga ŋŋamba nti bwe nali mu palamenti ensi yategeera nti ndi mu palamenti yaliyo yes so abatuwuliriza mbeebazizza abalina ebirowoozo eby'enjawulo namwe mbeere nabyo kuba namwe kumwe muliko emitwe abawagira owulidde ng'abantu kati bawagirira ddala kyembadde njogera waliwo abagamba nti badde tebakitegeera kati baatandise okitegeera waliwo n'abatamanyi nti nagenda mu bibiina ebyenjawulo okwebuuza kakati abo bentera bakitegedde kivudde nti ayina data kati amufunye kati n'amanya kino kyekiriwo ogenda kukikwasa ni mu palamenti eddaka ye12 abantu bagenda kubeerayo abantu bajja kubeerayo era mmanyi ekintu ekyo kijja kudda kuba it's a problem a problem eyeetaaga okubeera solved emisota bwe gibeera mu nnyumba oyinza obutayagala gutta naye gubaamu kakati okutuuka lw'ofuna embavu n'ogukuba n'ofuna emirembe kulwa Katonda n'ensi yange ayi Ssaabasajja Kabaka wangaalira ku Namulondo y'abajjajjaawo ampuliriza program bwetambudde Honorable Richard Lumu Mityana South Honorable Bet Eso Naluyima mbaka omukyalo wa disitulikiti y'e Wakiso Kapekisi Nsubuga abadde wano ng'aliko byanyonyogera MK Musa muzzukulu wa Kasujja jjajjaffe Kasujja Kakande gyali era kwali ku Mandusa awulira akutumidde nnyo ssebo jjajjaawo Katonda abakuume Ssaabasajja Kabaka awangaale